Gw'olabyeko kituuza munnaffe katusimbule n'ensonga ez'entambula esanyaladde ku luguudo oluva ejjinja okudda e Malaba oluvannyuma lw'emmotoka ebadde etisse kasasiro okusaabala abalamazi bano nga babadde bava Bugiri nga boolekera Lutikko ey'Abakatoliki ey'Ejjinja. Akabenje kano kakudde ku nkulungo ya mayiro 2 mu kibuga Jjinja kabadde okusaawa 7 ez'emisana nga beerabidde kubategeeza ng'emmotoka eno bw'evudde e Kamuli bwetuneremerera omugoba waayo n'esaabala abalamazi. Monika Bageya omu ku balamazi abasimatuse asangiddwa mu ddwaliro era ng'anyumiza byonna ebibaddewo. Tubaddeawo wabaddewo mmotoka ebadde epaakinzaawo ng'abamu bayisaawo bati mabbali kw'emmotoka ng'ekitipa kivweri nekitandika okutugumulaawo. Tubaddeawo n'abamu babadde mabega wano tuguddewo bana, omu emusaze ekigere, omukyabisa yabise kuno kwonna ate negenda nekwata omusajja abadde mabega naye nemusuula wansi. Tipa bwevuirira eneeki yatwinjiramu kati bwe tukoline nga ekubye munaife ekigere twagaba twena wamubona ng'aluzinga ng'atomera aye ababiri benekakasa nga bakoseibwa omusaada n'omukazi. Abakoseddwa batwaliddwa mu ddwaliro Ejjinja ng'omusasi baffe abasanze bali mu bulumi nga basobodde okwogera. Batubuulidde nti bavudde Musumba w'e Busowa mu tawuni kanso y'e Busowa mu disitulikiti y'e Bugiri. Twagaine kwibiri tubaye tuli kuiga tuli bwakumbali kuti etwingire mu bwingire motoka yabikaba. Abadde boolekera ku Lutikko Ejjinja okwegatta ku bannaabwe abajja e Namugongo. Ow'emmotoka ekika kya Isuzu Forward UBE 168 ajje oluvannyuma lw'okutomera abalamazi bano agezezaako okudduka era wetwogerera kati ali mu mikono gyaffe ku CPS Jjinja. Ebyo bibeereddewo ng'omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca yatwala Kadaga Alambudde Amphitheatre ezimbiddwa ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo e Namugongo ng'ebula ennaku 6 zokka Okulamaga kw'omwaka guno kubeerewo. Omulabirizi Samuel Bogeregesa nga essentebe w'olukiiko Lutesitesi amulambuzizza. Nkiba tetwemaketinga kimala ffe abasajja Amerikani naye nga osajja era olaba noga ati bannange kiringa oli omwana omukulu ffe tuli omwana omuto naye nga ate tuli bangi so tugamba ku luno katukole ekyenjawulo kyova olaba omuliro mungi naye nga it will be commission era byonna tubeetekedde commissioning kuba kiri ekisimbe kipya. Abalamazi okuva kumpi mu bulabirizi bwonna obulabirizi buno buli 10 batambula tukwatagana nabo ku masimu ku mikutu egy'enjawulo. Bwavudde eno beetayo ku mukolo gw'okuza olunaku lw'abaana nga bajjukira abajulizi abato abattibwa. It is important for us as children and we know this is a legacy that the church is building so that the children can come, the youth will be here tomorrow to be part of this big event. Emmanuel Balukusa ne William Mutyaba ebakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.